kati sanction kuva 2014 ku mulembe gwa Obama Trump najja Russia nekwata mu kalulu ka Trump ba Biden ne banyiga Hillary yalina okujja nagamba banzi bya kalulu Russia ekakuttemu bakakuttemu ne kugamba yi America yonna basobola okubba akalulu kugamba ebyadde byonna ebizibu byonna ebiri mu nchi mu America badde biretebwa Russia wawulira gundi pipeline etwala gas mu America from Texas to New York ne baji hacking company etwala yenyama esinga okutambuza ennyama ne baji hacking ne mali nakusatu ngeri down n'ensonga endala eyokuwa obutwa opposition side Russia etulugunya nya aba human rights ebadde etaliso etulugunya nya abantu baayo street kati Biden agenda agidambuzi ye Trump yali yajugoba ngigamba industrialization omuna agamba fetwaga industrialization abantu bafune emirimu ale onogena mu Pride Street kitegeeza temugenda kugula factories ndala olwo environment gama ensonga nyingi nnyo ezireetedde ki Biden okusinkana mukulu munne owa Putin okola ki okubeera nga waali tulina n'ensonga endala kati G7 zatudde ne ziraba nga economy y'ensi egudde omayi ono Kenya Habati ayina ensonga nyingi yenga omuntu byamanyimu kukoera tukyaza abantu basing on the experience. International politics ogirabawa kati nga nkugamba Uganda etambulira mu nkowa za Museveni na America ensi zigamba nekwate ku China nekwate ku America nekwate ku Russia kati tubadde tuina okuva mu 2014 wabadde okusika omugwa between America ne Russia nenga omugwa guva kuki Russia yarumba Ukraine nejiryako ka Crimea ne bagitekako natti sanctions negaba tudamu kusibula naki na Russia NATO ensi za European Union yayo ejitekako sanctions ne kati sanctions kuva 2014 ku mulembe gwa Obama Trump najja Russia nekwata mu kalulu ka Trump ba Biden ne banyiga Hillary yalina okujja nagamba banzi bya kalulu Russia ekakuttemu bakakuttemu ne kugamba yi America yonna basobola okubba akalulu hacking nefuka hacking kugamba ebyadde byonna ebizibu byonna ebiri mu nchi mu America badde biretebwa Russia wawulira gundi pipeline etwala gas mu America from Texas to New York ne baji hacking company etwala yenyama esinga okutambuza ennyama ne baji hacking ne mali nakusatu ngeri down ne basasula sente nagamba America nga bajiri bubi kugamba cyber crime efuse ya mtawana na wano wawuli ya Sydney Bank bajiba mu mwezi mu gokuna Sydney Bank ne bajiba mobile money wazadde basiba bazi hacking ne bazibba kugamba cyber security yetagisa yemu ku nsonga ya tute Biden batule ne Putin bogire kuki ku nsonga tontaba kati naku zete wakyali bya kutabala na nuclear na bomb oli ayimiria we na ayimiria ku computer na kuhacking na you know na services zo hezo service bazi hacking mu America banks bazi hacking nengo oli asinzira Russia na Russia egamba enyigambo nyizi switch mukoleke mwagala kazeze songa lwaki Biden yabadde ino kusinkana mukulu munne wa Russia Putin be mulungule ku nsonga alero olaba ne Trump oyo ku mulembe gwe naye gwali gwa mutawana okimanyi Trump yalemesa gas yeregene Germany the Nord Stream gas eyo pipeline yagiremesa omanyi lwaki yagiremesa America ina gas mungi ali yina mutula mu Europe wali akatali ate ona azimba gas eve Russia egende Germany azewe nkolagana nagamba neda tojja gizimbayo companies zona nazekako sanctions ezizimba ezili Denmark ezili Norway nazekako sanctions nti Trump oyo gola babadde musajja mekete badde musajja wa mutawana nnyo
kwegamba yagamba I'm bringing America great again ngategeeza ntagenda kuzawo America ngabwe yali nti webogola omuntu akakkana olwo yatekako omusoro ku bintu ebive China China yayina ensubulagana na America bilioni ekisoba mu 520 omwaka billion dollars 5 naye ogenda okwekanga yatekako sanctions tezawera batuuka omwaka oguwedde mu gwokutaano nga bagala laptops milioni 5 nga bantu bana kubasomera bana omwana wa America wagenda mu junior 1 bamwachi laptop kwasomera government yezigaba ninga balina zijja China omwana America basitula companies abali basitula China je tuta globalization kale bazitwala eri cheap labor kitegeza mu America abantu balina okufiirwa emirimu kale mu kufiirwa emirimu balina okukola ki Trump yalina okugamba bring back the companies muzikomyewo mu America zikolera ebintu nga zibitundira mu America nomwazitwala eri ate mubirete ku same price n'ababikolera mu America kitegeeza eri mu America waba ali mu America omuntu ze bamusasudde ng'omusala gwe tugambe emitwalo 5 ejja $, naye eri nga musasula ki mutwalo gumu n'ekitundu kitegeeza oli abakola magoba company gyatute China cheap labor abakola magoba mangi aja competing naawe ali ku standards of living chovolaba nti nno Trump yatekako ki sanctions zeyo n'agamba amusasula omusolo sente ze zivamu ziberenga ziyamba abantu wawuli n'agamba ndiye n'aleetera agamba nedda abagagga tubasaleko ki basasule tax zisobole okuyamba abaavu naye nakyo nga kikola naye nga ki azanyira mu politics wa Trump Biden kwegamba essaawa eno America egenda kuddawo amakolero ge badi bagatwala egundi China kati batandise okugulawo ne branches ki bazikomeza mu America abantu bafune emirimu kati kwegamba atandise banyigiriza mu ngeri ye abajjemu omusolo ekirala ensonga lwaki Biden yamitize ne gundi ne Putin yabadde kunyani gundi eyo eya Ukraine tension ebaddewo lwaki yagala kulumba Ukraine ati omanyi Russia expansion policy ebadde ekola ki ebadde esuse Russia nga twali agibogolera kali nayo ensonga ebadde awo alina ensonga endala eyokuwa obutwa opposition side Russia etulugunya nya aba human rights ebadde etulugunya nya abantu baayo naye ensonga ebadde nene ya human rights waliwo n'ensonga ya democracy omanyi batudde mu G7 bagambye democracy nga bade democracy ensonga ya democracy Russia balina democracy balonda naye bade badetandise okutyoboola eddembe ly'abantu nga China okimanyi China ebadde castrating abantu abasajja n'abakazi abasajja ekola sterilization nga nsonga kijeewa anti kati China western China erimu abasajja abawala bate bazaala nnyo kati nga babakendeza omanyi China kati buli musajja ali eyo kapacho bakusterilizinga kugamba omuntu bakujjako eddembe lyo omanyi China luli ebadde erina policy nti ozaala omwana omu ate ku side eri nga bazaala ki bazaala bulungi bazaala abaana bangi kati ate yagenze okiraba mu myaka 2 ejijja mu maaso 3 bagala kuba tebalina gundi population y'abavubuka kati population y'abavubuka yagamba kati babakiriza okuzaala n'abaana 3 n'ate nga tebagala muki bawarabu nnyo bangi mu China kyovula babadde babakosa tolaba ne Hong Kong democracy bamusudde Hong Kong ebadde semi autonomy ku China berondera abakulembeze kati nabo yabayingidde kyovula babadde bikalakasa emyaka gino 2 egiyise nga bikalakasa nti amateeka ge mujje China tegagenda kukola eno kwa babadde ne democracy kati nayo nsonga nnene ku western countries ne tujja ku nsonga ya Taiwan n'ensonga ya Taiwan eyo Biden emumenya kubanga America tebayinza kukiriza Taiwan bainvestinze sente nyingi mu Taiwan ate China ejiwambi tebagenda kikkiriza
katono laba nti Taiwan yeyimiddeo ku semiconductors. Emiddeo ku semiconductors ate ziri Taiwan. Okimanyi company singa amaanyi gonna bagiyita Taiwan Semiconductor ekola chips. Y'amaanyi nnyo. Kati Abachina bagamba nti tuwambe Taiwan eno. Kiba kitegeeza nti egenda kukola ki? Egenda kubeera nga y'amaanyi. Bagamba tulina ensonga nnyingi nnyo gye tulina okwogera ku ki? Ku Biden ne Putin. Tulina ensonga endala lwaki Biden yabadde alina okumiitinga ku president wa Russia Putin. Ensonga ya cyber tujogeddeko, ensonga ya economy tujogeddeko, twogedde ku nsonga ya gas, the Nord Stream gas tujogeddeko, n'ensonga y'okuwaganyaza ensi z'obuwarabu. Ensi z'obuwarabu nga Iran, ensi ya Syria, Russia yeziyimirizaawo. Olutalo lwa Syria olwo lwa 2011 paka 2018 Russia yalemezaawo president Assad. Naye ng'egamba America wadde yemu great power, super power, naye nange nja kukola ki? Nina okubeerawo ng'omusajja bandabewo. Egamba ensonga nnyingi nnyo ezireetedde ki? Biden okusinkana mukulu munne owa Putin okukola ki? Okubeera nga waali. Tulina n'ensonga endala kati G7 zaatudde ne ziraba nga enkonomi y'ensi egudde. Enkonomi y'ensi bwegwa naye nga kyekyo gisuula climate. Ensonga ya environment baajogeddeko nnyo. Okukendeeza pollution mu nsi yonna. Naye nga nsi esinga okukozesa pollution America, China, Russia gyokoma okusima amafuta amangi n'okwonoona environment. Kubanga amafuta we gaba gabaninga okufuukamu gas, okufuukamu omujja mu crude oil. Ensonga ya climate eba ekola ki? Egenda mu maaso. Ne Russia ekoze nnyo ebadde ekola kinene okukola pollution mu nsi. Kati tulina n'ensonga endala ezaabwe ze baateesezza. Ensonga zaabwe ze baateesezza zaadde nnyingi nnyo. Ezimu zikonfusing nga tezitegeerekeka. Musigale nga mulaba omukutu gwaffe guno. Omukutu gwaffe gwa maanyi. Mukama wange. Yes. Mbadde nkyabannyonnyola ensonga ya environment. Yes. Ne baajogeddeko. Biden yasinkanye Putin. Omanyi Russia eyo ekyobugaga kyeyina gas. Ate buli woba osima gas oyo amafuta ago oba olina okubaninga okukola products ez'enjawulo. Ziba zipolluting environment. Nayo yabadde ensonga nnene. Omanyi kati tugiri balwana okukendeeza omukka ogw'obutwa mu bwengula. Kyova ebibira bikwata environment ebadde yonoonese. Recently California ebibira byekuma byokka. Virginia owawuli ebyali mu Greece, Portugal ebibira byekuma byokka. Kwegamba environment ebadde yonoonese nnyo. Ensonga nnyingi nnyo. Paris Treaty kati Biden agenda agida mu buzzi. Ye Trump yali yajugoba. Ngegamba industrialization. Omuntu agamba ffe twagala industrialization abantu bafune emirimu. Ate onogenda mu Paris Treaty kitegeeza temugenda kugula factories ndala. Olwo environment. Kitegeeza ebintu n'emmotoka zigenze ki? Zigenze ku masannyalaze. Ate emmotoka zezikola pollution. Kati baze ku masannyalaze. Ate bana baze ku masannyalaze. Kiba kitegeeza zino products za oil zigenda kendeera amaanyi. Yeyo ensonga era gye baadde bateesaako Biden ne Putin ekola ki? Okwogera ku environment bakendeeze ku companies ezifulumya gas. Okay. Kakati era tuanza mukulu Herbert Bukenya. Yes. Ne omanyi guno omukutu ffe tuba okusomesa abantu kutegeeza kibadde tebamanyi oba bakiwulirako nga tubajjukiza. Yes. Era emikono gyaffe n'aba tulabe no program tugitandise olunaku olwaleero tutandise mu COVID-19 nga mukulu Bukenya Herbert ajja kuba nga atuleetera ensonga ezo eziri eri ezitali mu nsi yaffe Uganda. Waliwo omukutu gumu wano CBS oba biki baguyita ebiri mu nsi n'obwengula. Fata tunatuuka waawo. Naye tujja kwa ife tuli awo ensinga we tugiraba. Ensinga bwetambula. Twogera ku nsinga bwetambula. Yes sir. Ate nekiranga tunatera okumaliriza. Yes sir.
olowooza president w'eggwanga kino kyayogeddeko okuteekako no total lockdown ng'abantu tebabawadde ku magezi oba nga tebabawadde plan B omanyi nalirowoozenza nti nga taba kutuggala twekowoni nga tugambe nti no next week ngenda kubaggala abalina obusente muzi saving mukoleko shopping okitegeera things of that kind koba abantu bagenda kubeera mu maka bazaale nesente zinalabirira abaana abo zinaavaawa bayibuli egamba bayibuli ki mu covid muno awuliriza anti kati tujuliza ebitabo bibiri mu nsi muno Korani ne bayibuli ibo abakristaayo abakatoliki abakristiani bagamba mu kitabo kya bayibuli nti Yesu Katonda yagamba mugende muzaale mwale ne Korani Muhammad kyova yagenda okulaba omukyalo omutamumala nagamba haki ezi nga kitegeeza ki kati ne mu covid ono si covid yakuzaaliramu si yakuzaaliramu naye kingamba abakazi abakyala baffe abo balaba babadde beefuula bize nnyo kati ngenda kwogera nga kojja babadde beefuula bize nnyo akeera ku makya ssaawa 12 ssaawa emu abagulawo edduuka akomawo ssaawa 12 ng'akooye kati nga gwe omufumbo ogenda omukwatako nti nkooye kati advantage yamu abasajja Uganda nga Museveni yagambe kiri Uganda mama leka nabe tuvuneko akaseera abakyala babiri n'abaana baabwe okimanyi nti no kati abaana bakulya ku house girl bebabasomesa empisa embi eza house girl n'omwana zabeera nazo naye kati gwe maama ogenda tandika okulaba omwana olabe embeera omwana gy'abadde yeyisaamu omutereeze kati ekyoto kigenda kudda ewaka manyi bajjajjaffe bakulira ku kyoto kati omuzadde omukyala agenda kudda ewaka alabe embeera z'abaana be abawe ku budde bwe ngambye era abasajja bannaaye sigambye nti nno nawagidde pulezidenti okuggalawo naye mufune ku budde bw'abaana bammwe abaana babeera ne ba anti nabasomesa naye kati omwana omanyi lwaki abaana abasinga bafuna embuto omwaka oguwedde kubanga bamaama bali tebamanyira kubeera waka kati abazadde bagenda kudda ewaka babeera ku WhatsApp babeera ne basongola amasimu basiraidinga mbu kyokubulira omwana bawatawe bati emmere bafumawe bati covid-19 ebeere lessons ezewaka naddala ebisaakaate kibeere ekisaakaate kyewaka n'abasajja bategeere ku endowooza y'abakyala baabwe okimanyi nti okomawo okooye wadde okomawo okooye n'otunuya omukyala ali ku ssimu abeera ku ssimu neyimwebaka n'okera ku makya 12 omakimanyi kati 11 ate abaana mubatwala ku ssomero balina okukeera babakwata leeti ku ssaawa emu ne mulinnya emmotoka ne mugenda tofuna budde bwa mwana ate ffe abasajja kati waliyo omupiira tugenda kulabira waka amabala nti maggale European Cup tugenda kugirabira waka okiraba kati leero tulina okulaba Portugal ne Germany kati ngenda ogenda mulane mukazi we kati era mufune love kwegamba love kati mbuliyamu abatudde waka mufune obudde oyogere n'omwami wo omanyi lwaki obwenzi bw'amaanyi mu ggwanga nkugambye omukyalo okera ku makya odda lw'eggulu ng'okooye tokkiriza musajja kukukwatako kati bw'oba tokkiriza musajja kukukwatako wiiki emu eggweko ey'okubiri ng'agenda ki ng'agenda atemesa gwabita kutemesa he looks otherwise ng'agenda afuna omukyalo omulala abagenze kutemesa kyobala Museveni etteeka lya malaya tayinza disayininga kubanga akimanyi nti abasajja bayimirizawo loogi zihoteri zezo abagagga kati Museveni n'asayininga etteeka lya malaya eryo Sheraton yegenda okusooka okugwa Serena simanya part of Africa kubanga abasajja balina ssente baminisita gye balaga ba MP gye balaga wane bayibuli Yesu yagamba takikola nka mukube jinyalo ya mukuba kati abasajja bafune ku budde bw'abakyala baabwe n'abakyala bafune ku budde bw'ababba baabwe kyovula kitaffe mu Katonda naye yasobya ono owa Protestant Anglican kitaffe mu Katonda
yasobya ne yetondera bannaye naga bannaye munsonyiwe omutegedde tetujja muisa muka amina naye yasobya kugamba ebyakatonda ensi ebeerawo kusobya abasajja mufuna obudde bw'abakyala n'abakyala mufuna obudde bw'ababba bammwe eno covid-19 olowooza abazadde abalina abaana abasoma abalina abaana fees zaagaana abalina abakyala nga balina ebizibu olowooza what will be the repercussion at the end of the day? Repercussion ziba nyingi, ebizibu tebigenda kuggwawo. Ne Yesu yalina ebizibu. Yesu yakimanya nti bagenda mukuba ki obutayimbwa ku mutwe emiggo, naye nga alina okukigumya nga talina kigamba bajulizi bali ba disciples. Ye alina kibagamba nti bagenda kunzita na miggo. Ekizibu kyali ku mutwe gwe nga nakyesigaliza. Kati nawe oli mukyala ng'olina ebizibu, tulale munno mu bigonjoole. Mu bigonjoolera awo bagambe neta mwami litwalyanga ennyama January paka December. Kati tulye ku ki? Tukendeze expenditure ennyama yagumu kitundu, kilo yagumu kitundu. Kati tukendeze expenditure. Tuba olinayo omukyala owokubiri. Insaba omundage. Tumanyi kwanja kulwalira awo. Kali yesawo yokoddaabulula. Woba olina omwana nga tasobola kusomera online. Muwe essimu yo. Taata maama kwata essimu yo ogiwe omwana asome. Waba naba university naawe omwana mubuulirire nti gye tulina omanyi bagamba akajja obunaku keemanya. Soka weemanye obunaku bwo olwokuba omanye gy'olaga. Naye oteemanya ojja kugamba ye mwana ye gundi nga yambala nnyo. Otandika okunoonyeza ssente weekange ng'ogudde ku basajja bakusiiga essiriimu. Kati ennaku zino tutunula ku covid ne tumanyi nti siriimu akyaliyo. Okimanyi abantu tebatunula ku siriimu nti akyaliyo. Oyinza okwewala covid ate siriimu nakkwata. Kangusese abasinga abasoma manyi lwaki bayomba. President aggala atya amakanisa n'aleka loogi. Yatuletedde gundi ono ani omukyala yamuyise mu lwanyi munne gwe bali bakwatira eri egundi emasaka ebuddu kyambadde nakyambadde ayogera ku gundi yensonga lwaki yalesewo loogi nga zikola balyogera mukwatira mu lusuku gama nanyambula empale kakati n'ensonga emina emikono gyaffe na flash nation olwakole twogedde kweza ensonga nti no covid erina okubeera learning class nti abazadde ffenna tufune kye tuyigamu omwene embeera tulina okweyisa tutya mu mbeera bweti abazadde balina okweyisa batya mwene embeera emitendi tugenda kulaba abantu abagenda okunogoka wano nga overkill kituufu. Problems at home are going to rise. Abana bagenda kwekyawa, abana bagenda kwezaalamu brother and sister. So it's kind of a tragedy nti tetuyambiddwa. Kwa government yaffe kinalo kyalikoze yalutekako preventive measures before this law lockdown takes place. Nti eryoke gambe bana abazadde mubanga tugenda kuggala mu mukole webutundebwebuti. Neka kati abantu abagaddeko tebafunywa de kawunga. Kati kankubulire gye tuba ne tulaga omuntu ate kubanga yeetegese abateetegeka nga tuli bubi kyovula abasinga lockdown bazze mu byalo kati abasigadde mu kibuga ensi egenda tukubira naffe mu kibuga egenda tukubira mu kibuga naye ekyo kyeŋŋamba oyogedde ku ky'abaana bagamba charity begins at home. Omwana engeri gy'omukuzizzaamu naffe engeri gye baatukuzaamu abazadde ekirabo ekyo tulina okuwa ki abaana baffe. Bwe babanze Bukenya bankuza bubi kitegeeza n'omwana wange agenda kukula bubi. Bwe baba bankuza bulungi kitegeeza n'omwana ajja kukula bulungi. Ekyokulabirako kiriwa n'onoosibira otya omwana ewaka mu kikomera nga tomubuulidde ensonga lwaki omusibira mu kikomera wanaafuluma wati omutuma omugaati ngasooka gaya kimutuusaako era bajja mukwanira eyo. Kati kankubuulire 99% abaana bafuna embuto bazifuna mu baana be basomeramu
bebasoma nabo mikwano gyabwe oba mikwano gya gundi kati kiringa otugamba osanga omwana wino omulenzi agenda ku kisaawe okubala abagenda okusama emipiira agenda ne basista be eyo bola munne jajja okwanira omuwala jegemeyi oyo mwana wa mwami gundi nze ndi neighbor wetwe bitandika kale sibula batulaba ate tusujja tugenda okuzaako next week abatulaba musigale nga mulayikinga guno omukutu musubscribinge gubawa ffe tuli wano tugeresa bugeresa ebintu byemumanyi byemwerabidde ng'omukulu yabagambye naye musigale nga mulayikinga guno omukulu musubscribinge mutegeze ne bannammwe abatagumanyi mubamanyise nti flashlight ebawa ebintu byemumanyi byemwerabidde byemubadde mutamanyi yemutasuubira kumanya obisaka guno omukutu zigadde ndi Bukenya Herbert gye tunaba tuzzeemu okusinkana era tujja bawa byemumanyi nebyo mutamanyi nendowooza kandi wano tu brainstorminga nti omuntu yandiyeyisiza atya gavumenti egenda kweyisa etya nekye nerabidde tukyakungubaga omulwanyi Kiruba yafudde wa Zambia yazaalibwa nga 1924 yafudde nga 17 biba revolutionaries betulina abadde bakyaluddewo mu Africa abalwanira independence era y'omu ku Mandela twali mutadde ku bagundi ba and president Kiruba yali Kiruba yalina amanya gali kutegeera yesa omanyize ni musajja wa byabuwangwa nyine erinnya lyendowooza omanyisa nnyo manya g'abazungu kale kakati n'olwensonga eyo tweyanzege mwebale kwekumira ku mukutu guno mwebale kutwagala mwebale kuba buli kiseera fenga twasuubiza tujasanga twa updates ez'ebintu ebyenjawulo ekituufu tuli mu total lockdown mu ggwanga temwerabira bannange ffe tujja kusiga tukyalira abantu abo abenkizo abaso tubulira embeera nga bweri tusobole okutambulira bwamu. Keep subscribing and keep sharing. Keep on the line the Flashlight Channel Uganda awamu ne Point Media awamu n'emikutu egimingi tuli okubeera najjo mwekumire ku mukutu kuba twewaddeyo tufuba nnyo okutambula mu covid muno kambabule si byangu batukwata naye tugamba tujja kutambula tubaweereze information where possible era sijja bagamba batuwe airtime naye yagala akola atya atuwe awulira nti nasobola yatu asanyuse nnyo gwe binyumira ayiga asigale nga tusupporting olw'obulungi bw'ensaffe Uganda mubere bulungi mweraba ate keep protecting yourself against COVID-19. May the Lord bless you. See you next time if all goes well, and bye-bye.